Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya Folwilo njagaye twogere ku ntunuka. Entunuka bulwadde butera kukwata ku lugalo. Osooka n'ofuna obulumi n'obufuna ku lugalo okuliraana olwala oba okwetooloola olwala lwonna. Osobola okubeera ng'owulira obulumi obw'amaanyi okutujja ng'engalo ekutujja nnyo ate bw'ogitakulako emabbali wansi ate ng'owulira okusiibwa okwo okutonotono kwegamba ng'egatta bibiri ekusiiwa ate ng'ekuluma obulumi obw'amaanyi obwo. Ebiseera ebisinga eyo ebeera ntunuka. Entunuka eruma esooka kulaga bulumi obw'amaanyi naye nga teraga, terina weegenda kulaga nti oba waliwo katututtu oba kantu konna. Esobola okumala ennaku eziwera ng'ekuluma bulumi ekutujja naye nga tekulaga. Oluvannyuma emala n'ekulaga efunako kapaati n'ebeera ng'eyengedde oba n'eraga nti munda mulimu amasira oba otusira. Naye njagadde nkubuulira eddagala obeere ng'ogigema mu bwangu. Singa otandika okuwulira obulumi ku lunaku olusooka, lwakubiri, ku lunaku olwokusatu beera ng'oteekako eddagala lino lijja kuba likuyambako. Entunuka egenda kubula bulungi nnyo olw'ensonga nti bw'onaagireka eyengera emale okweraga ekyamazima ejja kuluma nnyo. Emanyi n'okugyamu enjala, esobola okugyamu olwala bulungi nnyo. Singa obeera ogigaayaliridde beera ng'ogigema, beera ng'ogigoba nga yakatandika okuluma okukwata. Beera ng'ofuna taaba oyo gw'olaba mufune, ofune n'amafuta ga palafiini. Kati ddira taaba oyo kutulako katono, beera ng'omuyengera mu ngalo, muyengere mu ngalo. Bw'olaba ng'atandise okuleeta otuzzi leeta palafiini, naye palafiini funa palafiini oyo atakolangako nga tafumbangako. Beera ng'omuyiwa mu ebyo by'oyenze ebyataaba. Bw'omala okuteekamu ka palafiini ako, kwata ebyo by'oyenze biteeke ku kagalo awo owali obulumi. Eddagala eryo beera ng'oliwummuzaako, funa akaveera bisibireko bibeereko. Taaba oyo bw'ogattamu palafiini agenda kujjanjaba entunuka eyo, tegenda kuvayo, tejja kwengera, egenda kubula bubuzi. Beera ng'osibako eddagala eryo. Eddagala eryo bw'obeera olisibyeko ekyamazima ojja kuwulira obulumi obw'amaanyi. Ebeera ejja kutujja, ejja kusika, ojja kuwulira obulumi obw'amaanyi ng'osibyeko eddagala. Naye beera mugumiikiriza lirekeeko okumala essaawa nga 6 nga kweri ng'olisibyeko. N'oluvannyuma beera ng'olisumululako, akagalo kaleke kabeererewo. N'oluvannyuma beera ng'okanaaza. Sibako eddagala eryo okumala ennaku 2 ku 3 nga buli kanaku osibako omulundi gumu. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.